Speaker of Parliament omukyala Anita Amongi ayina enteekateeka y'okukwata omukulu Ssenyonyi enteekateeka y'okumuttira mu accident n'etwongera okugamba Anita Amongi nti ensi ekulaba ensi ekutaddeko amaaso gwe byonna bipange byonna bikole naye twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ensi buli kimu kyokola kigenda ku record era ojjatuuka time ejjatuuka ojja byejjusa weefuule omugezi weefuule ategeera weefuule nti gwe katonda wa wano gwe weefuule nti naawe ebyobutemu obimanyi naye time egenda kutuuka ogenda kubyejjusa. Byonna bino bikola naye byakaseera buseera akaseera ko kajja era oyinza olowooza nti obikola bwera tolina kyofiirwa tolina kyoza naye twongera okujjukiza n'okutegeeza your time is on the way era ojja byejjusa ffe tuli okugamba amazima n'okutegeeza ekituufu ate era n'okulambika okukulaga nga bwe tulina otambula okutereeza eggwanga lyaffe olowooza nti oli mugezi naye ate tolina bugezi bw'oliko byokola byanika busiru byanika butaba n'amagezi era byokola tebirina kyebyawula oba kyebigeta ku struggle. Twongera okutegeeza n'okutegeeza nti Uganda eno mwenna abakaabizza Abannayuganda amaziga mugenda byejjusa mugenda kutegeeza bigenda wala ebyo senga tubadde tuli mu kyaki ne tufunayo semina nga yaffe ffekka naye wano waliwo abantu ab'enjawulo ebyo tuli bisomako olulala mu kkanisa ey'ebisenge ne tugenda mu 1 Corinthians chapter 6 2 Corinthians chapter 6 era Bayibuli yali eyogera ku biro ebiro bwe biba bituuse eby'ekintu tewali kisobola kukisiba ne bw'onoosamira ne bw'onookola otya ne bw'onoologa ebiro by'obuyinza okukyuka bwe bituuka bw'oyita naddibanga empungu yejja gwe wenna ali wano nga ebiro kyoba okola toggwamu maanyi sigala ng'okola by'olina kukola ebiro bwe binaaba bituuse bijja kuba bituuse. Olunaku olwaddako ku Mande twasoma nga tugamba byonna bye mukola mubikole naye manya Katonda akusasulanga bw'okola. Katonda akusasulanga bw'okola. Ojja kukola ebintu byonna abantu bonna obabiitinge oba oli awo bonna bakukkiririzeemu oba oli awo bonna obalimbe abakwetoolodde naye Katonda tebamulimba. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli kolo twasoma mu Zabbuli Psalms chapter 18 verse 25 to 28 eri ow'ekisa Mukama amweraga ng'ow'ekisa eri omulungi Mukama akweraga ng'omulungi eri omwesigwa Mukama yakweraga ng'omwesigwa kitegeeza abeera mwesigwa gy'oli naye eri omubi eri omukakanyavu Mukama ayimirira mu kkubo lyo n'akugolola ettumba. Abantu bangi betubadde tulowooza nti b'amaanyi nga Mukama okulwana naawe teyetaagisa kujja mu meggane alekako mizindaalo bye mubadde muteeseza mu nzikiza n'obyogera openire ng'ensi yonna ewulira bannanga Abaganda banaye mukole Abaganda make sure that nze namanya Maama Maria kazze e Uganda namanya Maama Maria kalabiseeko e Uganda mu bifo eby'enjawulo tetugenda kusigala kyekimu mwenno muve mu bintu ebyo byaba Maama Maria mmwe
ebintu ebirimu diversion siyagala bigenda wala gamba mbuno obanye n'abantu b'ennumba naye mu biveemu ebintu ebyo birimu diversion. Olunaku olwaddako twasoma ku kye tuyita nti kyolabanga ekizibu ekikuliko Mukama alina gye yakoze ekisingako ku ekyo. Mmwe bye mulabanga Museveni owakabye ennyo ku nsi kuno kubaddeko badikiteeta abagezi ate nga b'amaanyi. Gaddafi yali dikiteeta atasangika ng'onoonya ne w'osobola omujjirako ne wakubula ng'amazzi gaweerere emirimu mwegiri buli mu Libya ng'ayina amazzi ayina amasannyalaze bw'omala okusoma omulimu weeguli nga Libya oyo yali dikiteeta omugezi nga w'amaanyi ng'ayina sente ng'ayina emmundu nga yasoma. Oyo omusajja oyo Gaddafi yali yasoma va ku Museveni ono wa zero level alinga nze. Libya omusajja yakolera Libya ng'ajagala ng'alina n'omwoyo gw'eggwanga naye bwe kyatuka nga kiseera kya kugibwako ku buyinza yavaako naye ng'onoonya n'ekyomuvunaana tokiraba. Gwe kyolabanga ekizibu ewuwo ekyamaanyi ennyo nga weebuuza ne bwe kinaakolebwa bannange Museveni anaagenda. Wasoma ku Bamussolini, wasoma ku Bayitira, wasoma ku basajja wansi w'enjuba wano, wasoma wagendako e Nigeria ne bakubuulira kw'ono omusajja gundi Abacha eyafiira mu buliri. Gwe ensi ebadde abasajja wagenzeeko n'osoma Kenya ne bakubuulira Moyani. Omanyi Moi kye yakola Kenya. Twali mu Lukesuule mu olunyiriri lwa 35 paka ku lwa 37. Malayika agamba Mariyamu ogenda kuzaala omwana ekyo kyogenda ozaala kigenda kuba kitukuvu ate kyovudde olondebwamu kuba obadde tolabanga ku musajja era togenda kufuna musajja naye kyogenda kizaala naye ekyo kigenda kuba kitukuvu kya Katonda mwana wa bulenzi omutuumanga Yesu. N'abuuza ekintu ekyo kigenda kusoboka kitya kuba nze simanyi musajja. Namubuuza kati gwe omuwala omuto gw'ogamba nti kinaasoboka kitya. Omanyi Elizabeth kaziniwo sisitawo antiwo omukadde gwe bayita omugumba mu bukadde bwe obwo ayina olubuto lwa myezi 6. Mu bukadde bw'obwo bw'olabanga ali ku kaggo ayina olubuto lwa myezi 6. Ekyo kyali kyama ng'eggulu lyakitereka. Era tuddamu okulaba ku malayika w'olugambo Gabudyeri omumanyi yo omulimu gwe gwa lugambo kutwala lugambo kuluzunza duze eno dujje dutwala eno dutwala eri n'akola olugambo n'amugamba kati gwe bobolowooza mbuno gwe gwoli abo bisoye mbuno kizibu nnyo oli omukadde omugumba mu bukadde bwe alina olubuto lwa myezi 6. Gwe bwolowooza mbu gwoli obubi kubanga embeera yo nzibu nnyo era obonyabonya nnyo era ekikyo tekisoboka waliyo gye kyasobose nga kisinga ekikyo. Kuba kati gwe omuwala ow'emyaka 2 ogamba otya mbu kinaasoboka kitya okuzaala nga tolina musajja ng'ow'emyaka 96 ye yafunye omwana. Olunaku olwazzeeko lwali Lwakuna. Ku Lwokuna twasoma ku kujja Banyarwanda mu masekkati gaffe. Twali mu kitabo kya Olubereberye Sura 13 okuva ku lunyiriro olusooka paka ku lunyiriro lw'e18.
nga mukama bw'osoma essula yo 12 mukama yasuubiza Ibulayimu ebintu bingi n'amugamba va wano ogende. Ibulayimu n'agenda n'empeekera n'alyoka asitula Lutti n'agenda naye. Bw'atuukayo ebintu ne byesiba. Bintu nga tebitambula nga bwe biyina kutambula. Bitambula kitono. Kiki? Ne batandika n'okuyomba. Ne batandika n'okwagala okwekuba. Byatandikira mu bakozi. Abakozi ba Lutti n'abakozi ba Ibulayimu. Ibulayimu n'amugamba Lutti, tweyawule. Londako gy'olaga. Gwe bw'onoolenda eno nga nze nzira eno. Bayibuli egamba Lutti n'agenda e Sodoma ne Gomora. Ibulayimu n'asigala mu kisenyi awataali kantu. Amangu ddala nga Lutti amaze okusomba ebintu byabimazeewo, abimazeeyo tagenda ebisembayo. Kasita yatwala Lutti esembayo n'ayawula ebibye mu bya Ibulayimu. Malayika najja n'amugamba kati okuva lw'oyawukanye n'oyo Lutti kati ngenda kuwa omukisa gule gwe nakugambako. Biri bye nakugamba ngenda bikuwa okuva lw'oyawukanye n'omunyarwanda oyo. Ebyo bye mwekwasa anti muneka kati pasta tubazaddemu. Anti akati munnange tubazaddemu. Batwala abaana baabwe. Babatwala ozaala abalala. Wano jaya nti azze Buganda n'agenda atujjamu omuwala. Bannanga abalenzi Abaganda mugende tugende tuwasa abakazi tuwasa abasoga tubaleete e Buganda. Bane mugende muwasa abasoga nabo bakiwulire. Bannaye Abaganda mugende muwasa abasoga tubajje tubaleete e Buganda. Giant yagenze e Buganda najjayo omuwala tugende tuwasa abasoga okutuuka nga bakiwulidde nti ne supiika kimulume. Naye mugoba Abanyarwanda mwejjeemu Abanyarwanda mmwe bannange Bannayuganda mwejjeemu Balutti mu masekati gammwe ebisuubizo byammwe Mukama bye yababuulirako biri bye yabagamba bituukirire nga mumaze okujja Abanyarwanda mu masekati gammwe. Kyemuva mulabanga ebintu bitabukatabuka. Olwaleero omwana atugambye batemyetemye abantu ekabulengwa. Wabula ekinyiiziza agambye bw'ati bannange poliisi mutuyambe mutukuume. Baba abatemyetemye mu bamanyi. Mbu boda zabadde mu kibinja boda 10 nga buli emu eriko abantu babiri n'ejjambiya. Nga batema buli kye basanze batwala buli kye basanze. Ekyo tekikolebwa mu kitundu nga poliisi temanyi. Wabula muyita poliisi ebakuume. Okakasa abantu bayinza okutambula n'ebijambiya openire bwe batyo nga poliisi y'ekitundu temanyi. Kaba bateme. Ulira. Kwolo twagattako Yeremiya essula 15 olunyiriri lwa 19 nga Bayibuli egamba bw'eti. Bwe muli awula eby'omuwendo omungi mu ebyo ebitagasa mujja kutereera. Kubanga ekibaganya tetunnaba kwawula bya muwendo mungi mu ebyo ebitagasa. Uganda kyevudde yeetabulatabula ebijambiya bifuuse ebijambiya waliwo kye tutannaba kutereeza. Olunaku olwazeeko twabadde n'omutwe ogugamba nti nno ebizibu n'ebikemo bye tuyitamu byenkanankana n'obusobozi bwaffe. Twabadde mu Bakolinso ekisooka essula 10 okuva ku nnyonyi olusooka paka ku 22 ojja kulabawo ebintu bingi nga Pawulo atukompeyalingira omulembe gw'abajjajjaffe n'ogwaffe n'agamba tetukaaba olw'ebikemo bye tuyitamu kubanga n'obusobozi weebuli ne Mukama atuwadde obuddukiro n'obusobozi obuwangula ebikemo bye tuyitamu. Kati olunaku lw'eggulo twabadde ku njawulo ya His Excellency Kyagulanyi n'omutemu omubbi omunyakuzi rapist Museveni. Twabadde tukompeyalinga obukulembeze bwabwe
nti okuva His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yalinnya ku ntebe ya Uganda bweppa ebintu byakyuka. Ffe abataali mu equation twayingira mu equation nkugambye bakakola obutambi obu nga bonna babuyiwa bagamba ebyana bino bijja wano bajja kulabawo wano kino bajja kitegeera ako ne bakayuwa duli balinga tebatumala nga ffe tetubimanyi bye baleeta byebyo bye tutwala bye tugenda nabyo kati batulowoozaako lwaki kubanga Dawudi atuyingiza n'atufulumya newankubadde Sawulo akyewaŋŋamiza ku ntebe. Twasomye mu Yokaana essula 14 olunyiri olw'11 n'olw'12 nga Yesu agamba mmwe kambabuulire nze sigenda bakolera bintu nti byonna nja bikola naye mujja kukola byenkoze mukole n'ebisinga ku ebyo nze byenkoze n'obuyinza mbuba wadde kibeetaagisa kuntegeera ne munzikiririzaamu ate nammwe ne mwekkiririzaamu kati ne mukola ebyo byenkola n'ebisingawo obuyinza yabutulekera. Kyova olaba ffenna tuli baliida era yenjiri His Excellency gy'atambuza yagambye n'okugamba mulwakuba muti mwakiwulidde yagambye nti Wire mutabani wa Fande Katongole agenda kukola byenkola n'ebisinga byenkoze. Kanti mmwe muti okweyogerako mbuno Museveni ajja batta kati nze ate abaddeyo kankitwale mmwe ababadde ku kisabwe be yabadde agamba bwe mubatte mwakitutte nze nakitutte yagambye mmwe ababadde ku kisabwe naye olw'okuba temwabitegedde nga mmwe temwabiyingiddemu yabadde agamba nze nti Wire agenda kukola byenkoze n'okusinga byenkoze nze nakitutte. Yesu yakyogera mu Yokaana 14:11-12. Awo twagenzeeko ne mu Matayo essula 17 okuva ku nnyiriri olusooka tuba ku lunyiriri olwabiri mu olumu. Wano twasinze kufokasinga ku nnyiriri ziri ez'omusajja yaleeta omwana we nga musimbu n'agamba abayigirizwa balemeddwa okumusabira ensimbu ebalemeddewo. Yesu n'ababuuza mmwe bannange bukyanga mbabuulira byakola nembaddala nekana akantu akatono kabalemye naye ye Museveni mu njiri eyi agamba mugende mwebake mugende mwebake naye temwebake bukunje eyo eri abasezi tunde bukunje oveeyo kumba atwala golodi kafero ne bamusibako mbu yali abafu mbuba mukute n'amagumba g'abafu bambi n'akuba n'oluyimba olw'ennaku n'agamba bannaaya emyoyo gy'abantu ne bansibako n'engumba z'abafu nga bakikola ku kafeero kubanga ye yali feesi ya bukunja nga gwe Kasonda bw'oba olabye buwama okuva omugenzi Pawulo muwanga lwe yafuwa bw'ondaba oba olabye buwama Mitala Maria Mpigi Semukombe bunja kumpaffe katebo waliwo omuntu abeera feesi y'ekitundu gwe bw'olaba kamwokya oba olabidde ddala kamwokya yennyini kati bamanya bwe tukikola ku kafeero abantu bajja kutya ebukunja kati awo wonna waliwo golodi gwe baali babagobako. Baluyita ebisigalira by'abafu. Very good lumanyi. So week bwetyo ebadde nsava nnyo mu kigambo kya Katonda. Ebadde wiiki nsava nnyo mu kigambo kya Katonda bw'onooba otunudde bulungi ebyawandiikibwa ebyo n'obisoma bulungi Mukama tajja kulema kukutambuza kutuusa ku level ndala n'ebyawandiikibwa ebyo. Kati olwaliro tutandise week ne vision ne sacrifice etali ya sente. Katusabe Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwaleero Mukama, tukwebaziza olw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama. Tuzze wano okusoma n'okuyiga ekigambo kyo. Nkusaba mukwano ke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo. Nkusaba oganye Mukama ekigambo kino kibe kiramu, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo.
era Mukama oganye ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. In Jesus' name, amen. Vision ne sacrifice. Okusooka byonna, omuntu wenna bw'oba toyina vision nga naawe okola nga Museveni ng'oyita mu lwaleero oyina problem. Omuntu wenna oteeka okuba ng'oyina vision ng'oyina gy'olaga nga ne by'oyitamu kati tebikugjaako ekyo. Kankubulira omuntu omutuufu si ye gwe gwe tulaba. Gwe omutuufu si ye gwe gwe tulaba. Gwe omutuufu yoyo gwe tutalaba ali munda mu ggwe. Kiki ekiri munda mu ggwe? Kiki ekiri munda mu ggwe ky'ogoba? Ekyo bw'oba oyina ky'ogoba oyina n'ebirala bingi nnyo by'ojja okwekuuma. Bw'oba waliwo natandika ekibiina mu bodaboda, ebiseera ebyo twali under bodaboda 2010, naye nafuna aba bodaboda 10. Twali 10 n'abamu mbajjukira amannya. Kwaliko Ibula, Buye Ibula, kwaliko Inze, kwaliko Mbali bamuyita Kawalya, kwaliko Malabali bamuyita Ssennoga abeera mu bitundu by'e Lukwanga. Bonna bw'ogenda awo ku kalita bbaasi awo twali Balubyanza. Kwaliko Mbali bamuyita, twali tumuyita Afan, yali mwana mu Isiraamu naye nga ffe twali twamukazaako Afan. Kwaliko Ndugwa ali mu bitundu by'e Kabulengo awo, nga Kabulengo awo okyamirawo ku Yesu amala nokkirirawo wansi, bali bamuyita. Twali abantu 10 ne tukola ekibiina kyaffe nga tukiyita bodaboda 2014, nga tukeera n'osooka n'okolayo omutwalo gumu mu 100 ne tuguwa omuwanika. Ndugwa ye yali omuwanika waffe, ne tugutwala twagulawo joint account mu Pride Bank mu theater. Pride Bank awe naakulabye nga tuteekako omutwalo gumu mu 100, ng'oluvannyuma lw'omwezi tugaba obukadde 3, nga ku nkomero y'omwezi tugaba obukadde obwo. Kati bwe twali tuleeta ebiwandiiko by'okugulawo account, nze naleeta passport. Abaana bagala bane Kasajja gwe nawe weraga, kakati gwe passport eragala yaki? Nali nina byendaba. Era kwolwo lwe twagenda okugulawo account nayambala kooti nayambala ekooti ne bansekera ne bankazaako erya kansala. Naye Mukama ndabye ennaku nze gwolaba. Naye mbadde njagala kujjayo kiri, nali nakola passport mu 2012 nga nina ekintu kyendaba naye baali tebakiraba nga bo balaba. Njagala kujjayo kiri ekya vision kyengenda okubuulirako. Oyinza okuba nga waliwo abantu kye bakulabamu kati naye ng'oyina ekirala. Kambawo ekyokulabirako ekirala. Waliwo nagamba Mama Beni naye ng'ogwo Mama Beni olaba gw'okyali mwana muto, nze nzeeyuse. Tuzaaleyo omwana wano mu Kibulu, nangamba ggwe tutandika bintu tetulina kyakulya tetuyongereko omwana. Engamba naye kirabika omukazi asanga. Nengena nendeeta omwana wa muganda wange n'abeera ewaka mpiteko taata, nkomye waka ngambe kulikayo taata. Ngamba njagala omwana ekintu naye mmwe bannange. Naye yali alina kyalaba alabika. Eyo nvuddeyo nkomyawo. Kakati
oyinza okuba ng'olina ky'oyita nga olina ky'oli gwe abantu kye bakulaba naye ky'oli munda mu ggwe ekya vision kikulu. Wabangayo okukyakala eyo mu bintu ebyenjawulo. Waliwo abaana be navuganga nabo bodaboda olunaku lwe baggulawo ambiance ne banyuka mangu ne banaaba ne bagenda ne bakomawo simanyi bagenze kukyakala nga ne bwoba olina by'oyogera nabo ng'essuubi lyabaggwamu nga bo obulamu bwabwe batambulira mu lunaku lwa leero. Era nagezangako okutuula nabo olumu ne njogerako nabo. Abamu baali banywa enjaga, abalala baali batamiivu nnyo bamuggyako pikipiki leero ne tumufunira endala enkya nayo ne bagimuggyako nga tagisasudde emyezi 2 yeekwese. Mugamba munnange olina abaana lwaki nga yo zakola zanywa. Ekyo kiba kizibu obulamu bwo oba obusse kubanga ekyo kikutukako ng'omaze okuba nga tokyalina ky'ogoba munda mu ggwe nga tolina vision. Nkyayagala kujjayo vision kuba siyinza kugenda kubiri nga sitemye empanji. Njagala buli omu olabe vision gy'oyina ne weekujje ne weekutuusizza. Abamu kubagenda ku byeyo abagenda ku byeyo tuba tulina kye tugoba ng'Uganda kigaanye okutuukirira kye wava olekawo abaana n'olekawo maama Ebeni n'ogenda n'ogamba yes maama Ebeni mwagala nnyo n'abaana bange ne taata wange ne maama wange naye nga vision ekusika naye ng'ebiri wali bikulaga tebijja gyetuukiriza. Bwe tutyo bwe tulekawo be twagala ennyo ne tugoba vision. Kati kiri ky'oboolese ye sacrifice. Lwakuba bwe twogera ku sacrifice abantu mulugenda kugamba nti olumala ngenda kusoma ennamba ya mobile money. Ekyo ekyokulekawo abantu bo n'ogenda mu diaspora gw'otalina gw'omanyiyo n'oleka abaana bamaama okuleka omwana n'agenda mu kiyumba ky'Omuwarabu gy'atamanyi olulimi talumanyi abantu bagenda mutabamanyi naye ng'asazeewo okujja naye nga ku kyalo baaziikako omuwala eyafiira e Saudi naye ate mulirwana w'abali abaafiirwa n'alinnya n'agenda e Saudi okukola vision ebeera emusika nga kiri kyawulira osalawo okuleka kino newankubadde okyagala n'ogoba ekiri mu maaso. Kyenvudde gamba nti bitambula bibiri sacrifice ne vision. Awatali bw'oba toyina vision tosobola kusacrificinga nga toyina vision. Nga sinagenda mu byawandiikibwa katusoke mu bulamu obwa bulijjo tugenda okugenda mu byawandiikibwa nga byenjogerako bitegedde bwe tunaabijja ku bulamu buno obwaffe obwa bulijjo bwe tubitwala ku national level ojja bimanya bwe tubitwala mu Bayibuli mu nsi ey'omwoyo ojja bimanya kubanga obulamu bwe tutambuliramu buno obutono eno small unity eri nga byonna ebikolebwa mu small unity bye biri ku national level ate ne Bayibuli ennene nayo byetwagaza. Tetwalekawo bantu baffe olw'okuba tetubaagala. Tubaagala nnyo naye waliwo ekisinga. Nkugambye ebbanga lye namala ne mutabani wange lwe twali twawukana just gwali omwezi nga tukoma ku kisaawe bwe tuti nga bo balina okugenda eri munda balina okugenda balinnya ennyonyi eyaabwe nange ngende byange. Eyo memory sigenda gyerabira. Amaziga agaali wali bangamba yagenda akaaba paka mu nnyonyi nazingibe abantu ne bangamba naye ki baby what leave me alone, don't you see that I'm sad? Why are you sad? I've left my dad, I'm sad. Yakaaba okuva mu America mpaka Uganda. Naye nga tewali kyakola obulumi buyina okubeerawo kubanga ate waliwo ebirala.
kati ffenna kati bwendeeta ebyo ebintu waliwo byempitamu abangi kumuli